kwe naweebwa mu Mukama waffe Yesu Kristo, okutegeeza enjiri ey'ekisa kya Katonda owange n'okuweereza kwe naweebwa mu Mukama waffe Yesu Kristo. Muze nga muweebwa obuweereza. Abavubuka bakulonze gwe master choir, n'ogenda okwesanga nga obuweereza abo tobulabye ng'ekintu kyaki okusinziira balina master choir. Master choir ono atuuka ali mulamu, ngenda omutuukako yalina kilo 88 nga alina kilo 26 bamusitula mu mukeeka. Mulaba kano akaana bwe keebase ku kilo 86 n'osigaza 26. Nze akyogerako mbadde kweruzira nagenda nga nina kilo 88 n'omugaso gwe kiyinza okukola mu kugula ettaka ly'ekkanisa. Naye twagenda okwesanga nga si kye kikoze gulidde. Nawulira nga nfa. Enzirugaze yinza okulya n'okomekereza nga nawe tokyategeerekeka. Naye olunaku lwa leero nzirugaze gwe bakooga omuti, nzirugaze gwe va mu kkanisa, nzirugaze gwe va mu maka gaffe, nzirugaze gwe va mu ggwanga lyaffe, nzirugaze gwe va mu makomera, nzirugaze ekiseera kyo kituuse. Enzirugaze ekiseera kyayo kituuse. Kristo anaatera okujja. Basebo ne banyabo tubyogeranga ebyokusaaga, naye obubonero butulaga nti ekiseera kikoze eki kituuse. Leero olunaku lwa kubatiza. Leero tugenda kubatiza mukwano gwange mwami okola kino ekyokudduukirira abasibe. Twalabye nti tuli bakuumi b'Abaganda baffe, newankubadde nti bali mu makomera naye kitujjaako bwa Sseruganda, kubanga Yesu Kristo yagira abo aboonoonye, teyagira abatuukirivu bokka. Naffe mu maka gaffe Katonda byatutereseza kyetuva tusaanidde okudduukirira abo, kubanga kitundu ku bulamu bw'omukristaayo okudduukirira abo kwebyo Katonda byakutereseza. N'okulwekyo nze ŋŋanze bwe nali mu senior 4 nalabanga abaana nga bantuukira nga bagamba Kamukama njagala njoze ku ngoye zo, wenfunako ebyovu nange nenjozamu engoye zange nyinza okuyingira mu kibiina nga nange esaati yange enyirira. N'okulwekyo twakirowoozezaako nti naffe tulina abantu abalina embeera ezifaanana bwe zityo nga bali mu makomera gaabwavu nga sigano ga misango gyokka, naye n'abaana balina emisango nga yenkata ey'olunaku okubadduukira tubayambeko kwebyo bye beetaaga mu bulamu nga tuweereza Kristo waffe ng'ekkanisa ey'Enakifuma, ng'abavubuka ab'Enakifuma. Mukama abawa omukisa, naawe eyo gy'oli emiryango migule, kubanga obuweereza bukyali bugazi okudduukirira abo abali mu makomera nga mubayamba ku ebyo Katonda byabatereseza. Ogenda okwesanga twalayo kasabuni, twatwalirayo obuzigo, twalirayo eddagala ly'amannyo, twalirayo ekipepa, abakyala gye balina twatwalirayo zipads. Mu ngeri bwetyo wali abalina abaana twatwalira zipampa, balaba nga bakyuseemu mu mbeera yaabwe eya bulijjo era baba tebalekeddwawo. N'olw'ensonga eyo kintu kikola tulengera bulijjo pulezidenti waffe atwalira abakisibe abaasibibwa political prisoners, ne waffe tubalina. Naye olw'okubanga tebafolowingibwa tetusobola mmanya. Naye bw'alaba nga sembako ogenzeeyo gwe munnabyabufuzi munne naye bamusibira byabufuzi, waliyo bangi bataasibira byabufuzi, naye nolaba nga omubaddeyo addamu amaanyi n'agamba luba lumu nja kufuluma. Tulina abantu bangi be tulabyeko nga mu njiri gye babuuliddeyo mu kanisa omusumba waffe ono bazze ne batwegatako wano mu kanisa nebafuuka abasomesibwe. Tulina omulama gwe bayita communion in action. Tubadde nga n'emiramwa mingi loving the forgotten, nga abantu bangi tugenda tulambulako eyo abaabula oba abeerabirwa, naye nga fa
abakulembeze baffe abavubuka mugemukumbala tutudde sukaali tugatwala emigaati tugatwala sabbuuni twala ebizigo mukene mukono abasibe bamwagala bamukolamu apeta n'abayambako n'engeri endala nnyingi bye tusobodde okukwatako tulina engoye zetufunye naye abasibe tebaza zikozesa tujja zigabira abantu baffe abalala kubanga abasibe babeera ebirobera mu ava wala n'ebitundu mwe bali era nga tebasobola kumanyisa beewaabwe abasibe abo tuyambako nga tukolaganira wamu ne gavumenti okubayigiriza nti ebifo bye balimu newankubadde nga si bye bituufu okubeeramu balimu olw'enteekateeka ennungi eva ewa Katonda okukuuma obulamu bwabwe awamu n'okubabuulirira n'okukendeezaako ku buzzi bw'emisango. Abasibe bano tetubasalira misango kubanga tumanyi nti Katonda abaagala, tubabuulira ekisa n'ekitiibwa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda kubanga Katonda tasosola mu bantu. Ni action kubeera nga tulina empuliziganya ey'awamu ate mu bikolwa. N'olwekyo ffe nga Nakifuma SDA Church wensinziza wano twasazeewo okugendako mu kkomera gye tulina mu kitundu kyaffe era Nakifuma prison. Tulina abavubuka bangi nnyo mu prison twesanze, abantu abasinga abavubuka baliyo olw'ebyobufuzi n'abalala olw'emisango emituufu emitonotono. Ffe gye tulabanga abakulembeze nti oluusi gyandibadde giggweera ne mu bukiiko obwa wansi nga LC3, LC2 ne LC1 negiggwa, naye tutunuulira embeera nti essaawa zino omuntu okuzza akasango katono bwe kati bamutwala mu mateeka n'asibwa ku prison. Twasazeewo nga ffe olunaku lwaffe olwa Global Youth Day ennaku z'omwezi olwaleero nga 21 tugenda lumala n'abasibe wali ku Nakifuma prison, era nga tutunuulira abasibe bano balina ebintu bingi bye balaakinga. Amakomera ndowooza kiri Uganda generally, naye amakomera gaffe wano mu kitundu ng'ekkomera lyaffe Nakifuma prison liri mu mbeera si nnungi. Osanga obusanzi nga abantu ne kasabbuuni obusabbuuni akanaabibwa tebakayina ate nga beetaaga okunaaba. Ssemagulu Ephraim nga nalondebwa okukola omulimu okukomera ku bubuzi bw'enjiri, naye emisango bweyongera buli lunaku. Tuzudde nti obuzi bw'emisango buno okweyongera buvudde ku nsonga nnyingi. Ekimu ku byo be baana okwewaggula, ekyokubiri kwe kubulwa emirimu, ekyokusatu kwe kubulwa obukugu obukola emirimu, ekyokuna kwe kusenguka mu bitundu emirimu gye gyandikoleddwa, ekyokutaano kwe kulagajjalirwa. Waliwo abantu abalina ebintu ebingi mu ggwanga ababituddeko naye nga senga